enteekateeka ziri zitya n'okutuwubirako kyokka wabuuzeko abakola abawagizi pulezidenti gyali pulezidenti gyali agamba atya simanyi ku ssaawa eno nobale kumulabirira kale basefasiledi omukulu kibadde kitya lonki ebadde etya lonki egenze bulungi nnyo mu njogera ennyangu tusimbudde era nga njagala okusooka okubeebaza nga bannamawulire okunjagala ennyo nnyini ddala njagala osooka ddala okubeebaza ennyo nnyini ddala kuba ababaka bangi nnyo bakoze emikolo gyabwe bangi nnyo bakoze embaga zaabwe naye mubanoonya olusuku ku ssaawa eri yennyini nnyini naye nze ne munoonya ku ssaawa eno era olunaku nga mulabye nti abagenyi bazze okusobola nga bampagira kuba mpise mu bizibu bingi nnyo ng'omuntu era myaka mingi nnyo mbadde sisobola kukola kino kyenkoze olwaleero ne gwe guno gwokka omwaka wenfunyemu akalembereza okulaba nga nsobola okuteekateeka ensonga ng'eno era bakulembeze bannange ne bajja ne bampagira eno longi ey'embaga y'abakulembeze era ebadde y'abakulembeze bokka bokka era etambudde bulungi nnyo era tubaddewo ne pulezidenti waffe era ng'akiikiriddwa first lady waffe ng'abaddewo ne tusobola okumaliriza lonki eno wamu ne mukama wange ku parliament leader of opposition naye nga waali ne tulaba nti lonki ewedde bulungi nnyo n'emikwano gyange abayimbi era nabo babaddewo ne bamperekerako badde bangi nnyo babadde balina gye bali eri wala naye ate waliyo lonki endala egenda okubaawo era eno wiiki yennyini nga y'abasuubuzi n'emikwano gyange bakyali bange ab'e Kampala n'abasuubuzi ab'e Kampala naye genda kubeerayo mu DT eyo downtown genda kubanga ebeerayo ate nzikirire eri mu balonzi bange bannamityana mbayita ab'okukaalo nabo tulabe nga bampagira nga tugasse wamu bonna wamu sikwawulamu nga bwenkoze ne Kampala so nakutambudde bulungi nnyo nga njagala okwebaza abo bonna abansabira mu bizibu byonna byempitamu kati kyenyina ekiseera ngenda ku birungi leero siri musajja wa bizibu leero ndi musajja kati wa bintu birungi wa mbaga ngenda mu mbaga era mbeebaza nnyo okunsabira mwongere okubanga munsabira nange mbasabira tuyite mu mbeera eno wadde embeera si nnyangu mbeera nzibu nnyo naye tugenda kukiyitamu tulabe nga tukikuba kuba kati tusimbudde lonki y'embaga eno ewedde ate ebadde successful bulungi nnyo abantu bampadde obuwagizi bwabwe bampadde essaala bampadde ebirowoozo byabwe birungi ennyo ate ne bisobola kubanga bitusobozesa okulaba nga waakiri bwe tutuuse tutambudde bulungi nnyo ababaka bampagidde nnyo abakulembeze ku KCCA bampagidde bammeeya bampagidde buli muntu yenna nga tetuyawuddemu na mu bibiina byabufuzi nga tetuyawuddemu muki buli kimu ne kitambula bulungi nnyo emikolo ng'okitusowozezza nnyo kyamanya kiri mu lonki zino ekyamanya kiri mu lonki zino kulaba nti embeera eno ngiyitamu n'emikwano gyange dino ssanyu nga bulijjo abantu bwe badde mpita mu bizibu abantu ne bankabirako kuba nange embeera nkaaba so ne bwe mbeera nga ndi mu ssanyu nga ngenda kuseka njagala tusekere wamu tusanyukire wamu so yensonga lwaki nkoze lonki zino ndeme kuba nga nkikwata nzekka wabula okukikwasagana n'emikwano gyange mumanyi nti embeera gye tulimu si nnyangu so si buli kimu nti osobola okukikola bokka ng'omuntu wadde ndi toto wa loodi naye era emikwano gyange sobola kugireka bbali bwe wali oyogera ekintu kino oba bwakitugamba mu interview abantu abasinga balowooza olimba ti honorable Zaaka alimba kati abaali balowooza nti nnimba nti byali byakusaaga kati nsimbudde era ndi sirias nnyo lonki ewedde ne lonki endala zigenda kuggwa awo tukimalirize nga 9 ogw'omwenda Emityana 9 September ye wedding wegenda okubaayo Emityana Ggongololo wedding onjogerako ne tetuwulira kwanjula kyogamba ogenda twala mutwazi togweyo ku bintu byonna tuzze tubikoze twabalaga proposal nga ya public ya buli omu kulaba kati bino ebisigadde
tubikola kasavu kanyama tuba twagala kubatwala speed nnyo tubatwala mpola paka tunabatuusa ku kiri ekinene ekya mwenda ogw'omwenda. Oyogedde nti abantu bakuwadde support naye tuyogedde ku financial support. Abantu bapadde financial support nnyo kuviira ddala ku bakulembeze bange ku ntiko ab'ekibiina n'ababaka bannange honorable councillors bonna abakulembeze ab'enjawulo balwanyi bannange ba foot soldiers bonna ne babeerawo ne bapagira mu mbeera ez'enjawulo era nga mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala. Lwaki lonki zino zaawuddemu n'okola ey'olwaleero n'okola ey'okulwokuna n'okola n'endala? Lonki zino nzaawuddemu olw'ensonga nti emikwano nina mingi nnyo. Nanoonyeza luumu wano e Kampala nga tewali ebamala kati nenoonya wano ku Africa na luumu esingawo obunene ne ŋŋamba kansooke abakulembeze n'abamaliriza ate ngende ku mikwano gyange wamu n'abasuubuzi ate era ne ku mikwano gy'abazadde bange kuba nabo balina bangi nnyo so twanoonyeza n'ekifo embaga weenejja nga tetukiraba. Bakusondeddeko abantu kimu kyokka naye omukulu bwaba bakusondedde olumu abantu bagamba omukyala essaawa yonna basobola omukutwalako abawa mwenna baba bakusondeddeko era omukyala ambeera ku lusegere wano tanvaako ate bana bakwatiddeko bankwatirako obukwatizi naye ebisigadde nze kamala byonna. Ebiki abantu bayinza okugamba honorable zaake tasobola tasobola kwesapootingayo omuntu ne batamusondera. Nze nno ne bwe nali nzija mu palamenti si nze eyeereeta bantu era be bansapootinga ne bampa financial support ne bampa ebirowoozo byabwe ne bampa buli kimu ne banteekamu ebigambo buli kimu nekibanga ky'abantu nze zaake ndiwo ku lw'abantu nandibadde ndi mufu naye olw'essaala z'abantu zezimbezezaawo naguno omukolo gw'abantu era okola omukono nga si gw'abantu tegusobola kubeera successful so kino ky'abantu era abantu bali mu kikola mikwano gyange bakulembeze bannange bonna ku mitendera egy'enjawulo era kyovola mbeebaza mbadde n'okukola ekintu kino olaba nga tubutandika kati obubaga butandise paka ku mbaga ennene ey'oku ntiko nga mwenda ogw'omwenda. Abantu ba NUP ekisemba gyendi nga ekintu kino mukitadde ku level ndala twalaba omukyala Nubian ne Nubian nga bagattibwa ne tulaba Chairman Nyanzi n'owe tuze tulaba n'abalala bangi. Ffe tubikoze mu NUPA kyova olabye enteekateeka ng'eno ffe tuli maanyi g'abantu kyova olamu mugazaake teyeesobola tukikulazeeko sente waze zikola ki gye ziva mu bantu baffe era mulabye wali eri mu meeting ng'aleeta 10 aluleeta aleeta ebitano abireeta aleeta omutwalo aleeta emitwalo 2 aleeta emmeka ne tukikola so tukikola nga ky'abantu era kyova olaffe tusomooza abalala kati kino kyakulabirako nzisa abavubuka mu kibiina kyaffe tusomooza ne bavubuka bannaffe bakolenga kino kuba munnaffe bannaffe abali eribbo ne bwonoonya akafaananyi k'embaga zaabwe tekaliiyo so kati okungeza ku kino nti waliwo kyayogeddeko nti abazze bakola obubaga naye tulabe nga bingi ebiboogererwa okusinziira ku essaawa zino kya struggle okukyusa obukulembeze kaga nti ate kakati fujja okukyusa obukulembeze ate bali mu bubaga mbadde nsaba nakyo kyogerereko ddala era balabe baffe bangi nnyo bakozesa famire zaffe waliwo abakulembeze bemanyi besobola kwogera mannya wano nga okutataaganya ebirowoozo byabwe n'emigongo gyabwe integrity yaabwe basooka kulaba nga batataaganya famire zaabwe ffe kye tusooka okunyweza omusingi ogusookera ddala obukulembeze obusooka bubeera bwa famire teri mukulembeze mulungi nga famire ye etaataagana so ffe tulagako obukulembeze obulungi nga tutandikira ku famire zaffe era omuntu yena yena ng'alina omukyala nga tebafumbiddwa oyo taba mukulembeze so naffe tuli tulaba nga tulagako ekyokulabirako ekyo nga bannayuganda bakola ebirala bannayuganda bakola obubaga obw'enjawulo buli omu akola kyakola ki kyasobola kati ffe nga bwe tulina amaanyi g'abantu abantu batwagala tulina okukola ekintu ekitujyamu n'okola nga tusanyuka wamu ne bannaffe tulaba nga tweyagala wadde nga tukimanyi nti tulina omulimu omunene ogw'okulaba nga tukyusa embeera y'abantu baffe mu Uganda ate nga tukyusa n'obukulembeze buno okufuna obukulembeze obutuufu kuba abantu bwe balonda si yafuga tulina okukitereeza ekyo. Kyekivudde mu lonki tubulireko ebivudde mu lonki ebirowoozo bingi nnyo ebivuddeyo ebintwala mu maaso okukola embaga ey'omutindo mulungi ogumpeesa ekitiibwa n'oguweesa abantu baffe ekitiibwa gwavuddeyo financial support ey'amaanyi nakati essaawa zino bakyabala ssente tebannaba kuba mubulya nafuga eri ku ttoto ne bw'oyingira munda bakyabala kubanga abantu batulaze omukwano ogw'amaanyi ne lumu ejjudde ne tubadde tumanyi nti munnange abantu embeera ejja kuba ndala nnyo naye abantu olwaleero basibye waka naye oluvudde akawungeezi nabaga tulina obuwagira zaake musajja waffe mulwanyi munnaabwe ate era omukulembeze waabwe era nekituukirira era nga nkyebaliza Katonda. Totidde gavumenti kutaataaganya nteekateeka zo naddala ku lunaku lw'embaga.
zivuge zaake